Sebo owekitiibwa Ssaabatujju otulanga bwereere. Otulanga bwereere okututta, otulanga bwereere okututta, ate tetugenda kuggwaawo. Otulanga bwereere okututta, ate tetugenda kuggwaawo. Okujjako ng'osootinze ebituluma. Ne bw'onookeera ku makya n'ogula abannupu bonna n'obamalawo, tekijja kujjawo kizibu kituluma. Tekijja kuteeka ddagala mu malwaliro. Ssebo w'ekitiibwa Ssaabatujju, ebusoga mwatta omuntu mulamba kulaali. Tekyajjeewo baabadde Luweero kuddayo. Eruweero mwassa omuntu nga muvuga mu bimotoka byammwe era ne mumutta. Era tekigenda kujjawo balala kugenda kulaale. Era tekigenda kutujja ku social media kuno kukugamba nti ekitussa bwereere otulanga bwemage. Otusse otumazeewo naye tetusobola kuggwaawo. Otulanga bwereere njagala ozuukusembonayo omutwe. Okimanyi nti bano abantu mbalanga bwereere be bakayanira byabwe. Tuli bannayuganda abatasobola kukyusa nti tetukyali bannayuganda. Ekyo kikugende mu mutwe. Nti abantu bano bannayuganda abatasobola kukyuka nti si bannayuganda. Naffe botto otuttira bwereere tetulina kyakkola kubanga ebituluma era bitusuza bituluma. Bwe tukeera enkya ku matane tukugambako nti enguudo mbi n'otutta tekikola nguudo. Okukwata ssente n'ogula abantu b'ogula olwaleero omulimu ogulimu ogukyasigaddewo ogumulimu gwe bayita omulimu ogukyasigaddewo ogugamba nti gulimu ssente gwa bubbi kubeera wa gavumenti. Omuntu yenna ne bw'olaba beesimbawo ne bw'olaba aboogera emirimu gyonna tegikyasobola kukola. Tewakyali mulimu gukyasobola kuyingiriza muntu ssente. Ne bw'aba akola nnyo tasobola kubaako kyafuna. Ensonga eyo yonna tesobola kuggwawo okujjako ng'otereezezza. Kebeeyo embalala gy'oli. Abantu bali mu kubonaabona, bali mu kunywa mazzi ga ddaamu, bali mu kunywa wamu n'ente, n'enguudo batambulira mu mbi, tebalina malwaliro, era abakyala bazaala nga bafa, endwadde ziyitimuke zitaliiko wadde omuntu ayamba, embeera embi esigala mbi, otulumiza obwavu okututuusa ku kiwoowoolo, tebisobola kuggwa ng'otusse. Ye ggwe Kacyango taata koowa kanywa musaayi, olowooza binaakendeera. Tuuza emboona y'omutwe osootinge busootinze ebiruma abantu. Ebiruma abantu by'oba ojja kulaba nga buli muntu yenna asirise. Ate tetukyakulinamu bwesige kubanga tokyasobola bikola. Tosobola kufeyiringa myaka egyo gyonna n'otugamba nti oluvannyuma lwalwo lw'eŋŋenda obbikola. Ssebo w'ekitiibwa with a due respect tukusaba tuviire mu ggwanga lyaffe tulyetereereze. Bannange buli munnayuganda ntunuulira. N'owulira ng'okwatirwa ekisa kubanga nja kufa naawe ojja kufa. Tolinaayo lunaku lwe wakola programu ne Allah wo nti ogenda lunaku bweruti. Otulaka boda zitta abantu, emmotoka zitta abantu, obulwadde butta abantu. Saawa yonna ansi eri emu kukubira mu binduulu, kukubira mutemunduulu na kwetaasaako. Olunaku nga lutuuse nti lwakwetaasa. Tosuubira kutunulira muganda wo mukwano gwo nti nno mabega. Nedda gwe wennyini gw'olina okweseevinga. Tewakyali budde, tewakyali kuteesa, tewakyali kukola ki. Ansi eri nti tulina kweyamba lw'oyalwa mu nnyindo buli muntu agenda ddwejjamu yekka. Bino bye twalowoozanga nti tusindikeyo gundi agenda atukiikirire, tusindikeyo gundi agenda atukiikirire. Toyinza kukwata nnyaanya nnamu n'ogisuula mu nvundu ne zibeerawo ennaku 3 nga tezinnavunda. Tewakyali agula idea ya muntu. Wawula buli omu agezaako okulaba ng'oyo alina idea ennungi, bamuvuvuŋŋanya, bamuwa ssente okulaba nga tayogera. Ne bw'anaayogera era bajja mutta. Ekitegeeza omuntu omu takyasobola tuyamba. Ansi eri etya nti tulina kweyamba kitole ku kiseera ekituufu. Twafuna omununuzi Kyagulanyi yekka aliseviya ali omuntu omu. Tiyagasi yekka gwe bamukuba ayongera okulwaza obulago. Bitiyagasi ye mutukuba bitulwaza. So tebitukolera nguudo. Tebitutwalira baana mu masomero. Tebituyamba mu ddwaliro gye tuzaalira. Eyo si ye solutioni. Tosobola keera ku matano olowooza nti bwe naabakuba tiyagasi ng'olwo enguudo zeekola. Tosobola keera ku matano nti bwe naaleeta tiyagasi ono ne mubakuba ng'olwo ensonga zaabwe zisootingiddwa. Ebintu ebiruma abantu obimanyi.
mwatulimbya amalwaliro gerubo wanga bwe mugazimba buli kimu kwengamba you are just fooling us as if otutangambwa tuli banna Uganda njagala okubulira nafe abatakyayina kya kikolera tuli banna Uganda atakyayina bwoyinza kukyusa n'ogamba nti bannange siri munna Uganda osigala oli munna Uganda kogende Bulaaya kogende wa home is the best okera kumakyera n'okomawe waka n'owulira emirembe ng'oli wammwe tetulina nsonga lwaki otuttira bwereere ebituluma bye bitatuwa budde bwa kugumiikiriza tebikyatuwa choice njogera nnungi payini ng'omuntu atudde ku sigiri tesaasobola tuwanka abantu abayekaaba weekabye bunedda enkaaba ekaaba mu nkaaba yonna yonna gy'olaba because olumwa tewaliwo ango banna Uganda njagala babulira Kyagulanyi ye savior yekka ye muntu yekka gwe tulinawo omununuza ali ogu so nga ate tasobola kukola yekka wabula tulina kununulirwa wamu ffenna nga naffe tumuwadde amaanyi naye atunulira ffeffe abantu nga ffe mani power ye ekituufu ojja kutusiba ekituufu ojja kututta ojja kukola byonna naye terijja naawe kusigala nga bikuwadde emirembe ekiyinza okuwa emirembe kiri kimu kusortinga out and then you get out tetukyayina kusortinga kwe tukyakwagala wabula just pack your things and you leave Uganda tuleke nga abantu get somewhere you sit and you advise us banange tukukoye bukoyi Mr. Guy tukoye ezita gy'otuttamu eringange etakyalinamu makulu wadde n'akamu nawe wenyini totwagala finally totwagala tukikkiriza ate otutta otumalawo otuttira obwerero olw'okuba nti tukugamba nti enjala etuluma tuli bayala tuli bayonta omwana takyasobola kusoma n'afuna omulimu omuweredde akulese mu bwavu osigadde oli mwavu olinganga mbwa omwana gw'oweredde azze n'atuulaawo ng'ate naye ayagala muggwe kapito kati n'ogamba omuzadde nti ekyo tagenda kyogerako omwana agenda okuva ku ssomero nga ssente azimazeewo kyokka omulimu tagulina omwana agenda okutandika okusoma nti agenda kusoma ki akitandikira mu university nga musajja mukulu lwagenda otandika okusoma eyo ye system gye watuteerawo okuva mu baby class okutuuka lw'oweerera omwana n'atuuka mu siniya ya mukaaga aba talina kyasoma aba akola ki obudde obwo bwonna lwaki omuntu ogenda okubaako kyasoma takitandikira mu primary 7 ne baga nti bane kati ono asoma kino emyaka egyo gyonna baby class omwana ng'omuweerera okuva kakadde mpaka ku siniya ey'omukaaga lwagenda emakerera atandika okusoma ebbanga eryo lyonna aba akola kyeze sente zibeera zaaki Minister of Education Mindu Yegundi ne you guys banange Mr. tukwegayiridde with the due respect Guy tukukoye bambi tukwegayiridde bwegayirizi tukimanyi byonna obisobola okujjamu omusayi n'okujjamu ebiwowolo n'okututugumbula n'okukola byonna byokola byonna obisobola naye wallahi bilanga tukugamba lilla tukukoye enkola gy'okolamu ebintu byo tukukoye kubanga tokyagikola mu mwoyo gwa buntu era bane njagala babulira tewaliiwo devil gye mulinda kulaba esinga kweno teriyo devil teri sitaani eri mu bitabe byawandiikibwa gye tukyalinda kulaba esinga kweno mu bitiibwa ate ebitiibwa eby'emmundu eby'okutta si bitiibwa ebitiibwa eby'obutemu tukukoye bukoyi taata tukwegayiridde ku lw'ensi yaffe naffe tetukyalina kyakola tokyayinza kukyusa essaawa eno ne weeyita mu America oba muna Kenya oba wa ndi munna Uganda ekyo sirina bwe nnyinza kukijjawo kati oba kyotulanga ffe tugenda kikola tutya nti bannaye mbatta mbattulugunya mbatemula mbakola ki because of muli banna Uganda tukole tutya okusobola okukiwona kubanga tuli banna Uganda ate obulumi butuluma bijja tuluma paka kujajja ne jajja tukole tutya okusobola okubeerawo kubanga tetukyasobola kikyusa tubuulire kiki kyokkola tukikyuse tubeere banna Kenya oyinza okeera ku makya n'okyuka n'ogamba nti oli munna Kenya tebisoboka we are Ugandan we cannot change